simanyi kyama kyabangamba yali stage manager nepo zitwagala okutegeeza mwami Medi Nsereko si buli mumpi nti cuts yaita daga cuts wambi anti kakati olaba cuts gye mirembe gyabwe gwe bamanyi neddaga kale wadde neddaga by the way olaba simanyi ddaga yalinga tabera ku stage daga bino ebintu byonna byakuhypinga byakola ki okyayi mbuna biyingidde around covid time yes he has been in the industry naye ku stage abantu stage naye kati waliwo enkola y'abapromota ey'okutuwa omukisa ffe ba sponsors tujje tushowcasinge naye enkola eyo nnungi naye obuzibu bwereese stage kati nkalu we mutafuna abawogganira mufuna aleeta mentions n'avaawo oba agenda bawemula anti yo yali mu kuwoggana tulina gye twaliko mana nga bannaye MC atusobedde ng'awoggana buwogganyi kati shows ba MC tebakyalina content waabo bwe bazze kukoleramu either bamuleeta nga tali mu audience y'abantu abo nga tabafiitingamu naye ng'alina okujja kubanga terefayina ya sponsorinze. I think also people think because your TV or face you are an MC. I think it goes beyond that. Kya mirundi ebiri sibuli yakola ku TV nti MC ranze tompitanga sibuli yakola ku radio ekyokubiri waliwo audience kati saa zinatenze oba MC sibwagala anti kati kiri bwe kiti omanyi audience wekyukiramu because obeera professionally oba a talented MC ye muntu asobola reading audience ankati nkugambye nti nze oba MC sibwagala naye singa ondeeta mu audience yange mukweka kansobola kubanga at least move zange mbantambulira mu bantu abantegeera nti MC tasosola audience yonna gy'omuleesa ajja kukubayo naye ate atali MC yeetaaga kumuleeta mu bantu be nti first of all they are excited okumulaba ekyokubiri byayogera bakwatagana mangu nabyo. Okay kali katsoka tufune ku sound wano tulabe kyo ekyali wa Carol. Ebyo nno byebyo ebyali awo. Kale tukuyozayoza Carol tugende wa Big Eye. Okay, kale Starboss yali ku cricket oba sasobola